ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno minisita omubeezi w'eby'ettaka Sam Mayanja yalagira RDC Wakiso Justin Mbabazi okuzza abatuuze abasoba mu 5000 ku byalo bisatu okuli mu Sinsekwa kw'ossa ne Kakunyu ku bibanja byabwe kwe baali bagobebwa nga lino litudde ku bugazi bwa square miles 3. Bano bagobebwa omugagga amanyiddwa nga Kagwa Apollo Lutakome nga yeeyambisa ab'e Mundu abaakoonakona amayumba gaabwe ekyawaliriza minisita Sam Mayanja okubisaamu engatto n'akuba enkambi ku kyalo Kakunyu nga yalagira Kagwa akwatibwe n'abantu badde ku bibanja byabwe. Mufune ekiseera RDC nkulagira zaayo bonna abajja ku bibanja byabwe. Kakati yebo Mbabazi ng'okozesa abapoliisi betuwadde Kagwa akwatibwe. Wabula n'okutuusa kati kino tekisibwanga mu nkola nga ne Kagwa kyagenda maaso n'okubalisa akakanja nga n'abasirikale b'e Mundu bakyetalira ku ttaka lino. Ekisa yalagira n'agamba RDC nti tuzzibwe ku bibanja era ne balagira dokita akwatibwe, naye ku lunaku olwo lwennyini lwe baamukwata ate teyasulayo. Yalina abasirikale, balina emmundu, balina n'obusaale. Bano kuliko omukadde Kimuli Christopher ow'emyaka 10 alira ku nsiko nga n'enjala enaatera okumutta ng'ettaka kwe yaggyibwa liwezaako yiika 8 nga n'ennyumba ye baagimenya. Ennyumba yonna yagikuba n'essimu ze baasooka otuggyako, essimu ne bazitwala ne batandika otukuba emiggo, ebintu byonna ku kibanja byonna n'alagira ki n'ennyumba zonna zimenyebwa ebintu byayo byonna n'ebyo. Kimuli ataagadde kwasanguza gy'asula nga n'olutula byadduse ne yeekukuma wakati mu kwoza ku munye atubuulidde ekimwekukumya n'ensonga lwaki akaaba. Atayagala kumanya wembeera kubanga ajja kututta. Era munnange kwerinda ngeri ebyenda by'emabega eyo baali batutta. Byonna bitutuuseeko, kale obulamu buli awo obutyo tebweyagala. Agamba nti okuva Kagwa lwe yakwatibwa yafuuka enswera enkubeko nga zabatiisatiisa n'okubalabula obuteetantala kudda ku ttaka lye. Mbadde nsaba amaka gange gazimbibwe, nzirizibwe ekifo kyange. N'abakadde abalala abalombojja Kagwa nga nabo bamunyenyeza mutwe ng'embuzi etenda enkuba nga bagamba nti bazadde baabwe ku ttaka lino kwe babazaalira nga n'ebijja byabwe kwe biri, kyokka nga bino Kagwa yabizimbako amayumba ate ebirala n'abyetolooza sseŋŋenge awatali muntu yenna kulinnyayo. Bwe batuzaala taata ne maama bonna kati baafa, maama yali asigadde awo, nze kati nga wembeera ne mujjanjabira awo ebanzija. Baliko abakulu be balumiriza okuba emabega wa Kagwa nga bwe bannyonnyola. Mukyala we akola mu State House, mukyala Diana ayinaitwe atugamba ebiwandiiko bya gunte bigenda kukoladde n'akamba ebiwandiiko bya minisita. Ayina n'omwami bamuyita Bwogi Nathan naye akola mu State House, bagamba bina ebya minisita byatuwa byanswa. Tulinda RDC ateeke enkola, ekiragiro ekibalagira akiteeke mu nkola, tudde ku bibanja byaffe. Ye Kagwa agamba nti ettaka lino lirye bwoya, yadde nga Kimuli ow'emyaka 10 agamba nti akuze amanyi Filipu Wakyama nga yeewuunya Kagwa gy'ava abafuula emmombo ze. Ng'ajagala kumanya abali ku ttaka lyabwe. Mwami Kagwa beera n'ebiwandiiko n'ebyapa byo, etteeka ligambye bw'oba osanzeeko ab'ebibanja ekyo tekibakwatako. Ono muyaaye talina kyafa n'ekyo n'ekimu. Batulaze ebbaluwa ya minisita gye yabawandiikira ng'alagira bazzibwe ku ttaka lyabwe ekikyaganya okusibwa mu nkola nga bamulaajanidde abeeko ne kyakola kuba basula ku nsiko. Abaana baffe gye basanga gye basula. Nange ndi wa mutabanyi wange kati nsula mu kafumbiro. Ntajja n'ajja n'atugobako ne tubeera tubunansi. Emyaka okuva 98 okutuusa bwe batugobyewo wano mu amyuka ssentebe w'eggombole ne y'emmende Birungi Mathias agamba nti okuva minisita lwe yajja ku ttaka lino Kagwa yeeyongera obukambwe nga ne RDC gwe yagamba okubazza ku ttaka lyabwe talina kye yali akoze. Ddala bamanyi nti RDC tayinza kujja oba teri ayinza kujja ku implementinga kiragiro ekyo kubanga nti minisita akimanyi era na RDC akimanyi n'abettaka bakimanyi nti ettaka lyoli alina olikozesa mu ngeri gy'ayagalamu, ayisobola okuggyako abantu mu ngeri gy'ayagala.